kubanga ne bwe nabadde mbuuza waliwo omu ku bantu baffe abamita Don Honest gwe nakubidde ku makya nga mpulidde amawulire ne mugamba ensonga za Baby Deo tuyinza zitandikirawa naŋŋamba nyugunya bwe namugambye era ndowooza yeyakusanze ku mokyali namugambye simanya ni gwe tuyinza tutandikirako naye following up naŋŋamba mpuliddeko nti omulambo bagututte mu mokyali namugamba ddukawo situfune amawulire naye era bwe yatuuseewo yakusanzeewo naye nga naye yaŋŋambye nti mu bantu bonna nnyugunya so weebale kubeerera muganda we kama mulungi nnyo sebo weebale mpozi nze kyenyinza okubagamba mikwano gyange nti music yono ali bubi omuntu yenna aliyo nga takimanyi ng'oyimba then wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi kubanga nze omu ku bantu abayimbyeko ku nnyimba eziwera ate Mukama nampa n'omukisa n'ennyimba ennyimba ne zitunda mu mawanga amalala mangi nnyo so kitegeeza nti nfunyeyoko kasente akayinza okubanga si kangi nnyo naye bwe tugattako abayimbi ba Uganda wano abakyafunye omukisa nze omukubo nandibadde nga ndyeyo neeraga bwerazi nga sifa nayo saagala kumanya kubanga sisobola kusula njala wetwogere olwaleero sobola ofunayako okulya akatono nandibadde neeraga nnyo nga saagala nakumanya association federation wati mwe mumanyi asitanze empiseewo naye empungu terya biri ne bw'obanga ogenzewa nze ndi mwana Munnayuganda nzaaliddwa wano wenkulidde wengenda okuziikibwa kinkakatako okudda ku ground nentereeza so that bato bange abagenda okuddawo baleme kusanga bizibu nze byensanze kubanze nsanze ebizibu bingi nnyo okusobola okutuukako wentuuse olw'ensonga nti music ali bubi olwaleero bw'otunuulira abaana ba Baby Deo nga babaleese wano babasabira obuyambi okubaweerera ate ng'ayimbye ennyimba abantu ze bamanyi eziwera n'amakumi ndowooza nga 2 then kyennyamiza nnyo kubanga ate omuntu bw'amala okuba olima ne lutunda eggwanga lyonna eggwanga lino tuli abantu miliyoni nga 45 katukitwale ndi 45 zonna tezisobodde kwagala Baby Deo emiliyoni emwagadde oba emitwalo 5 ne bw'aba oluyimba lutunze siringi 5 tayinza kuddamu kufanja n'ebyo byonna nga tebikola ki nga tebiriiwo so nze okujja mu bino okwekwatakwata tutegeke music nyingire mu associations federation to organize my fellow musician not because mbo ndi wano mbo njagala nnyo ebitiibwa njagala nnyo okumpita president no but it's because one day one time bwetubale tuterezeza music kumakinga sure nti asobola okukola ssente nga wadde tetumaze erinnya ku stage kitegeeza abaana bange benzadde oba abazzukulu era bajja kumala bali ku street yensonga lwaki tukola ki tuvaayo ne tubyenyigiramu kumakinga sure nti at least future esobola okubeera brighter guno omulimu ki gwe tulimu nga buli alwala bamukolera washing simanyi something afudde ate naye batandika omusondera akabbo kitegeeza nti nekintu kyetulimu naffe kyamuzannyo kirya olwaleero ffe tuyimba enkyabaana baffe betuzadde oba bakazini oba abaana b'abawagizi baffe bwe tuba tetutereza mulimu guno tugenda kumaliriza nga tetulina kyetukoze because any successful person without a successor is a total failure so saagala abavubuka bandabe mu bino ebintu batandika okumpisayisaamu amaaso oli atandika okulabanga atalina makulu no my friend I'm here to put something on the table in my capacity as Eddy Kenzo because I have a voice. I'm just here to use this voice ndi wano okozesa eddoboozi lino Mukama lyampedde okusobola okuyamba ku buli omu nammwe muleete agammwe buli omu agatte tusobole okutereeza omulimu gwaffe kuba gwe twalonda chege temuddeeyo wati no kubanga nze okuva lwe natandika okuyingira mu bintu bino sifunangayo ssente yonna kuva wantu wonna wadde omusaala no
ate nga nze everyday bantu bafuna obuzibu byenjawulo abantu bembeera nabo bakimanyi abayimbi ate mbawaayo nga nzija ku musaala ogwange just because njagala okubazzaamu amaanyi nti bane tubeereewo tukiremereko kubanga tutaaveeyo abantu nga ffe okukwatirako tetulina gye tugenda shege bintu bingi bimubaddemu bino ebya association what bibaddewo for over 7 years nothing total nothing. Wano sister waffe Evelyn Lagu yalwalira emyaka emeka buli muntu ng'akimanyi bwe yafa tebasobola dde omuleetako wano okitegeera naye ng'obukulembeze bubaddewo emyaka simanyi 7. Then what is that? If we cannot achieve anything in 7 years, then what? You understand? Kitegeeza myaka 7 bukulembeze we buli Kenzo tabirimu, Palaso tabirimu, Shiba tabirimu, Gon tabirimu. Then what is that? You understand? Then what is that? Kitegeeza tulina okuyimuka tugambe what is that. Kubanga waliwo obuzibu tewali copyright ro digital yakamalawo emyaka 10 amendment 0 tuli wano National Theatre yino bagamba y'abayimbi tokkirizibwa dolinnyawo emmotoka ogipaakinga osasula what and what. Then what is that? Then what is that? Nate mwene muddeeyo abantu abenoonyeza ebyabwe the same people ababibaddemu emyaka simanyi 7-10 ate be babazza ebbali ate ne babakonvinsinga ate ne mubakkiririzaamu nga temulina wadde amagezi agayinza obbabuuza ebbanga lyobimazeemu okoze ekyo onaabitereeza leero. Oyinza otya okuŋŋa nti osobola okuweesa entebe n'ogiteeka awo okuwa essente ogenda oginkolera nga tokolangako yadde etulwako omuntu omu. Tosobola kola ky'otamanyi. You can only deliver if you have ever delivered. Simple. Si bwe kiri? So tetuli wano simanyi kujankana, simanyi kwawukana, simanyi kola ki. No. You can only discover some leaders when there is a problem. Kati nze bino nandi bibadde mu dimbu president. Kati bompita president nenfuna ki? Webale nnyo. Nenfuna ki? Webale nnyo. What do you get? What? Already nyina erinnya Eddy Kenzo limanyiddwa ensinga bimeka. Then president, what is that? But I'm just here to solve a problem. You need to know. You know? Kubanga erinnya lyange lyennyina bwe nvaayo ne mpita bannamawulire bano ne mbaga bane waliwo ekizibu kakiripu ako kandigende walako si bwe kiri. Kati bwe ngatta eddoboozi eryange ne mpita ne bano banange bentulwanya olutalo ne twegatta ne banzira wano ne tugamba yes era kagenda walako ekyo kye tuliko. Temubuzaabuzibwa mutwajja wano simanyi kola ki, simanyi kola bino, simanyi kola biri. No. Like for example lwaleero Baby Deo ono mumulaba ali wano ku National Theatre bannamawulire nammwe mutudde bulungi tewali. It is because nze namumanya nnyo nga tutandika mu biseera byange ebyokutoba nga ntandika music natoba ne Baby Deo era nentuulakako naye ku bodaboda nga tugenda muzija mu session olumu nensookawo naddawo ne tukalinnya ne katutwa nga ntambulira ku boda ya Baby Deo. Yensonga lwaki nsobodde okukuba wano essimu ne mbagamba nti nsaba Baby Deo ajjewa nga saagala na muntu kumbuuza mbu ati Baby Deo yaani kubanze nkola ki. Naye kati gwe mukwano gwange gwe saakula naye ani agenda okuyamba obugalo kwekege ani agenda okuyambako obugalo bwa Kenzo bannange ani agenda okuyambako. Kitegeeza engeri gy'oyinza okweyamba olwaleero kwe kutegeera ekituufu nti amazima gali nti ebintu ebbanga lyonna bibadde si bitereevu nga music mufu music kiwowongole twasigaza ka stage koka woyina okulya kakati ka stage ako nako revenue ne bakayingira musima otuula wano owa revenue wano osasula kesi simanyi council simanyi disa simanyi nema simanyi ani ate nosasula ne kati that is simanyi triple something taxation siwe kiri. Ebyo byonna tunaabitereza tutya ng'onadde eno abo bayaye bino byagera bati simanyi kibiina kino simanyi kibiina kiri bino si bya bibiina bino byakutereeza mulimo guno muve mu bintu ebyo muve mu bintu ebyo
bwe mba mugamba nti nno simanyi federation simanyi temugikiririzaamu kakati gwenza otya okutereeza ekintu kyotalimu gwe jangu munda bw'omala okitunulamu kaayanira omwo kyakino kifu nakino kifu nakino kifu ate oli eri ate okaayana. What is your problem? Obuzibu bubadde ki? Gwe bwoba oyagala okutereeza jangu owanike omukono ogambe bannanyiza ebyo sibikoze eki sibitegedde era obeeko n'ebibuuzo n'ebyobuuza nti bane wano nawano tutuuseewa. Akati sandyagadde nnyo mbeera awo omuntu akulengezze naye nze omanyi me am not a politician. Sajja wano mbu nze kola byabufuzi najja wano okutereeza omulimu gwange gwe nwaniriridde. Nze nyina katalogo nnene nnyo naye bwe naafa tegenda ku making sense ngeya Sebata bweta making sense today, ngeya Basude bweta making sense today, ngeya Kafero bweta making sense today, naye yange teri making sense senga n'abasirwanye nga nkyali mulamu kyendiko ekyo kyenkola ki kyendiko okitegeera. So ono muganda wange ndi muganda wange so nze Deo mubeereddemu nnyo era mulwaniridde mikwano gye abayimbi ne bawagizi be bajje bamulabeko abayinza obutasobola genda mu bende. Mukwano gwange gwani agenda okulwanirira kwanze oli natoba naye Baby Deo era n'abakimanyi bakimanyi twatuulanga naye ku board okwo ne tugenda ne tutoba quality tugenda ne tutoba mu viiki ekireka ne tugenda ne tutoba ebwayise mu Lions ne tugenda ne tutoba ku jam session zonna zemumanyi ezaabangawo na wano ne tujja ne mu studio ne tugendayo nga ntambula naye ku board. Kyova laba mulwaniridde nga nze Eddy Kenzo wa leero mukwano gwange gwani agenda okulwanirira. Eno yessaawa gy'olina okukola ki okutereeza ebintu ebyo to making sure nti osobola oyimbayo akayimba kamu ne kakolewo ku ssente. Mufo ky'okuddawo ne mubuuza abantu ng'aba UPRS ebibuuzo ate mubibuuza federation etannaweza na mwaka mulina ekikyamu mulyoke ddala kwemuli banaye sijja genda nnyo wala naze wano kunkubagira muganda wange Baby Deo naye oluggi lwa federation association ezikkiriziganya naffe luggule buli muntu yenna awulira nti waliwo kyotannategeera jangu obibuulize munda okitegeera. Twatandikawo sako abantu bagijoyininze abalala bakyajoyininga sente ezatusuubizibwa I think by next week okusinziira ku follow up gyendiko twandiba bayinza otuwaayo ko kabachi akasooka togenda kuzifunako nga toli mu sako kubaza sako muleme kuddeeyo ne mulowooza mbwe wowe bino si bya nduulu bino bya ddala bya mazima bya kuyamba industry bya kuyamba abo abaagala okukola ki okuyambibwa si bya bakaayanyi. Utowooza mbu ojja kaayana nnyo tuddeeyo tugambe gundi yakaanye bintu bya kukolagana n'abantu baagala kulaakulanya music waabwe jangu mu sako bakuweeyo ke bakuwa genda okole mu video genda okole ki pola tukuyambako ng'oli mu system entuufu ey'okuba nti tutereeza omulimu nga bwe tulinda okusayiningira copyright law yaffe n'okutereeza ebizibu ebyenjawulo. Tuyina wano reality gundi CMM UPRS naye yennyini tennatereera omuntu ne bwafa teba contributing teri kyeboogera temulina bye mubabuuza muli kufa abazze okwerwanako mutuveeko mazima mutuveeko otherwise temunaana kulaba true colors zaffe tubbiddwa emyaka n'emyaka nze sifunangako yadde 10 okuva mu UPRS. Telekozi ziri ezikozesa music waffe tezituwangako yadde 10 nze nange kennyini nze Eddy Kenzo wemba sifuna gwogenda kuzifuna otya basolooza tebazituwa musirisa muli ku federation eri every mwine enugu mulumi what is your problem
Sebuziru bwa njoka butanyinizo. Tuzze wano okulwanira omulimu gwaffe nga tukolagana nammwe kennyini. Ate mmwe babakutte babawuddaasizza mutandise okwerumako enkuta. Mulinga akasaanya akali omuti ne kafa nagwo. Bantu bange muzuukuke tutambule. Okitegeera ebyo nno mbyogero olw'omulenzi azze n'ayimirirawo. Ntudde wali awoza nze sikukiriza tonzikirizamu nakukola ki? Olina kyomanja wampola nakunyagako nkumanyi. What is your problem? Because owulira mu mawulire. Sooka ojja otuule mu meeting, leeta ekiteeso, jangu okole ripooti nti ku lunaku bwe lutwateesa kino kye kyakolwa bino. Naye ebintu ebyo mubiveeko bantu bange, tuli baavu. Mujje tusooke tufune ssente. Twagala ki? Twagala ssente. Temuddamu ebintu bya kyavu. Twagala ssente. Tosobola kulwana lutalo lw'otamanyi. Jangu munda. Jangu, the door is open. It is for musicians. It is Uganda National Musicians Federation. Twina association etwogerera nga 25. Twayita ne mu sub-regions ne tutuuka Uganda yonna nga twagala n'omuntu we wansi ayimba culture music we waabwe nga wano mu Buganda bwe tuyimba engoma eŋŋanda naye abeere beneficiary. Twatuuka mpaka ku kyalo, kati obuzibu buliwa. Jangu tukolagane tutwale mu music mu maaso. Jangu tukole system kino ekifo kireme kubeera ky'abayimbi banene bokka. Nga nawe Mukama gwayambe n'oyimba ennyimba zo 5 ezitunda, ojjeko wano kuba ofunye abawagizi bakulabeko. Naye oyinza otya okuŋŋamba nti Baby Deo takolifayinga kuba wano ku ddiiru ki muganda wange? Ayimbye ebyalo n'ebala, ayimbye ennyimba ezitambudde mawanga gonna. Bamuyise buyisa mu kolido bwe bati bo gundi yafa bamuziika. Naye nga Baby Deo ani atamumanyi? N'abalala bangi abali wano abalina amannya naye ng'okimanyi muze sikolifayinga kubeera wali. Lwaki? Because ebintu si biki, si bitereevu. Antiru nga tulina federation yaffe, tulina association zaffe, no gavana egundi alimu obuzibu. Kubayo ku simu ku federation. Federation kuba ku theater. Okakana ebintu bijja kuba bikola ki? Omuntu atakkirizibwa kulemberwa kitegeeza nawe toli mukulembeze. Osobola kulembera senga oba okkiriza okola ki? Okulemberwa. Mukkirize tutereze music nga tuyita mu Bwasseruganda, nga tuyita mu bumu, nga tuyita mu kwekkiririzaamu. Ensobi mujje tuzitereze, tutereze omulimu gwaffe, y'ensonga lwaki tuli wano. Saagala kubanga nze nsembye okwogera, njagala abantu abalumirirwa Baby Deo ne mikwano gy'abamumanyi bajje bababuuzeeko akagambo kamu bubiri, so sijja genda wala nnyo. Naye nga ffe ku federation oluggi lwaffe luggule, tebakulima mbu eri ogwe twali tusibidde ebweru. You are very welcome. You are welcome at any time, anytime. The secretariat is always open. Office yaffe nzigule from Monday to Friday. Come. Bobo inacho tategedde obuuze. Nfo ky'okuddeyo n'okaayana mbu wawulidde boogera. Towulira. Bali boogera naye ggwe ogamba ki? Bali bagamba. But what are you saying you? Gwe nga ggwe ogamba ki? Bagobyeko. Era byeko. So, bambi, mbaagala nnyo. Nsaba Mukama abawe omukisa. Nsaba tukolere eggwanga lyaffe nga tuyita mu music waffe kuba guno gwe mulimu gwaffe. Nga tetumaze kuyomba buyombi naye nga tutudde ne tuteesa ebiganye tujja bitereeza. Nsaba Mukama asaasire Baby Deo ebyamusobako, abakyala, famire, abaana n'emikwano gye ffenna. Nsaba Allah tusaasire. Amen. Tusobole okubeerawo tulabe okubaana baffe nga bukuze kubanga ekituuse ku Baby Deo kibi. Nsaba Mungu atusaasire. N'abaana ba Baby Deo Mukama abawe ekitangala n'abakyala ensereme kubanyiga kubanga omuntu bw'agenda ate bangi beefula ng'omugera Abudu bw'abagambye. Omuntu akwefuulira nabanga atakulaba nga atakumanyi. So nsaba Mungu atuwangaaze buli ali wano weekuume tusobole okuba nga tutambula bulungi. Neebaza bonna abasobodde okulwana olutalo lwa UNMF mwenna sigenda kubamenya kuba muli bangi. Balala bali wano, abalala tebaliiwo, bantu bali Koboko, bantu bali Ajumani, bantu bali Mubende, bantu bali Kigezi, bantu bali Busoga, bantu bali Bukedia. So sobola kumentioninga buli omu. But all of you guys, you have fought a very big battle. The struggle continues, but one day, one time, we are going to see victory. Thank you so much. Nebaza nnyo bonna David webala okubanga buli kaseera oyimukiramu n'oleeta ebyuma byo
ku federation obireeta. Leero tufuna obuzibu engoma yino sabukuludde empya omutima ogwo gwe twagala tulijje politics mu music kubanga bino si bya politics, bino bya mulimo music. Bwe bakubba nzibwa olyabbwa bwe bitaatereere tetugenda kubeera bulungi. So tutereeze entalo z'ekigagga zinyuma naye bino ebyokuba ffenna tuli awo bakutwala kakaaba ate okaayana ne munno ifo kye mwanditeeseza musooke mubeko we mutuuka. Anyway sijja kwogera nnyo mungabo omukisa. Thank you. Ina ilaiwa lajiona.